Tukwaniriza ku Luganda Coding Academy. Mu lesson yaffe eyayise twayize ku variables mu Python oba kye twayise ekibokisi oba ekisero kyaffe mwe tutereka ebintu. Mu lesson ey'olunaku olwaleero tugenda yiga data types mu Python oba biyite ebika bya data mu Python. Nga bwe twagambye nti ekibokisi kyaffe tusobola oterekamu ennyaanya oba obutungulu, kati ebyo ebika bye tugenda okulaba ebika bye tutereka mu variable zaffe. Ku nkomekero ya vidiyo eno ogenda kuba ng'otegedde data type kye ki mu Python, okumanya ebika bya data mu Python oba gye twandiyise data types, enkozesa yaabyo mu Python. Data type kye ki? Data type kitegeeza ekika kya data ekiterekebwa mu variable. Tuli ffenna okugeza osobola otereka erinnya, emyaka, emiwendo gy'ensimbi. Leero tugenda kuyiga ebika bina ebya data type. Ekika kyaffe ekisooka string, text oba ebigambo mu lulimi olwaffe. Omungereza kyayita text oba string naye mu lulimi olwaffe biba bigambo. Okugeza nga bw'olaba erinnya lyo kigambo, erinnya lyo ligwa mu string data type era bwe tuba tumuwandiika tumuteekako bumaaka obubiri emaaso n'emabega okulaga nti kino ekigambo kiri wamu. Era ekyo kiraga Python nti ono data gwe ntadde mu variable eno ali mu type ya string oba type y'ebigambo. Tuli ffenna. Data type eddako twogera ku integer. Integer mu lulimi Olungereza. Mu lulimi luno olwaffe mba njogera ku nnamba oba ennukuta okuva ku 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paka gy'okoma. Kasita eba nga nnamba nga teriimu bu point, 0 point, 1 point eba egwa mu integer data type. Okugeza nga bw'onaalaba ennamba 22, eno eba mu data type owa integer kubanga yo nnukuta. Integer data type addiringa na nnukuta. Bwe tweyongerayo ekika ekiddako tulinawo float data type. Kati float data type nga bw'ogiwulira nti float kuba kungulu. Float eyongereza ku integer. Integer bw'eba nnukuta, float ayongereza ku nnukuta ezo. Mu float mw'ogenda osanga ennukuta nga 0.5, 1.2 ezirimu ennyongereza ezo zigwa mu type ya float. Tuli ffenna. Ekika ekyokuna ye boolean data type. Boolean data type mwe muli kituufu oba kifu. Eringa nteebereza nti erinnya lyo ggwe Samuel kituufu oba kifu. Kisobola okuba ekituufu, osobola okuba ng'erinnya lyo ggwe Samuel oba nga kifu nga si ggwe Samuel. Oyo ye boolean data type. Alimu kituufu oba si kituufu. Tuli ffenna. Nja kusaba onkolere koodi eno wammanga weegezeemu okugirunninga olabe ky'ekuwa. Nkakasa w'onaamalira ojja kuba oyize enkozesa ya data types bukusu. Weewaawo ebiyigiddwa olwaleero tusomye string, integer, float, boolean data types. Era kansubire muzitegedde bukusu. Subscribinga, likinga, sharinga tuyigire wamu coding mu lulimi Oluganda. Atakuumira mpeera aba nkuumire.